wa mukisa akubanga bingi byo batosubwa atusanyisa okubanga tuzeemu kubasinkana olunaku olwaleero mwe bali kutwagala mwe bali kulaba programu eno Unveiled Experience mwe tuba tusizaako embeera z'ensi ez'enjawulo mwana watunze nkugamba lunye nti beera bubeezi ku programu eno ojja kuba tulina kantu konna k'omyesinga bw'oba oyagala okumanya Uganda bw'etambula okuva gy'etandikira paka gy'esemba olina kutuula butuuzi ku programu eno kubanga tubikutuusaako ate ekyenjawulo nti tubeera live mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo asaako okukyaza abantu ab'enkizo n'abantu abalina embeera nawe gyewandyagadde okubanga otunulako obeeko by'omanya kubanga bingi nnyo biba bigenda kujja ku ddaala erimu oba bikuteeke ku ddaala eddala sina kindi okubuusa mu mbeera ez'enjawulo nga enjogera y'ennaku zino bweri. Robert Mutebi nanyini field nabasuubiza n'olunaku olw'eggulo ne mbagamba nti nina bingi byenkyayiga kubanga nange bantutte mu ssomero ate bw'olaba nga bantutte mu ssomero akitegeeza nti gwe ate gwe andaba nawe olina kubanga mu kiseera kino ogenze mu ssomero akubanga ebintu bingi ebifa mu ggwanga nga titubimanye ebintu bingi ebijja mu nsi mwe tuwangalira ne tubibuusa amaaso ne tugamba nti nedda ekyo tekisoboka naye ate tugenda okulaba nga bibaddewo ne tugamba tetwamanya nti kisoboka naye nga kisobose. N'olunaku olwaleero ndi wa mukisa ng'aliriddwengo lwaki njogera bwe ntyo mami nze bwe muyita Susan Makula Bujjingo nkyali naye olunaku olw'eggulo nabagambye nti nze mulina ekyo ninawe nakikoppa nga bababuuza nti kale ogamba nti ali mu kifuba kyo olwawo nze mulina naye okubeera naye ndi naye mu programu eya Unveiled Experience ekintabuli netambula n'okumanya ku TV ya Salt. Bamisoko tubuuzeeko ebintu tujja bitandikirawo mpola mpola ate lwaki nedda webale kubanga oli ku Salt TV tukwaniriza ate nange neyanziza okubanga ndi mu Unveiled Experience nga n'olunaku olwayo twagala twogere ku nsonga nga Mutebi bwagambye ezigenda mu maaso mu nsi n'ebitukwatako nga bannayuganda naye era nga abakyala nti ensonga yonna ekwata ku mwana ffe amakyala etukosa by the way n'abasajja ebakwatako directly lwakuba abasajja si be bantu aboogeze ennyo naye ate obulumi bwabwe nabwo oyina ky'otutte ffe abakyala tuzaalira baami nate ffe naffe twagala mwagala abasajja laavu yaabwe si ya bigambo yabikolwa ebikolwa byabwe ojja birabira mu mukazi bw'azaala bills ne bazisasula n'akeetalo n'asasula n'amakinga sure nti oli bulungi n'omwana n'akula nga nti expenditure eyo eya ssente yeeraga laavu y'abasajja abasajja bantu bakola sikwogera situla nnyo mwana kati abakazi tuli nnyo ku bintu ebityo bya emotions oyagala attention oyagala ebyo ffe tubigaba ate abasajja tebatera bigaba sinti tebaagala tebalina budde kituufu kizibu okuba na byombi akuwa obudde ate nga bwakupamparinga si kyangu manya akole ssente ate nga bwakuwa n'obudde abigezaako balance nga naye si kyangu tugenda ne tuziyiiya netuzireeta ne muzisaasaanya bwe kiri tweyanziza nnyo tweyanzege ensonga enkulu eri mu ggwanga ebobbi abantu omutwe nabalabye nnyo abatulabye ku TV ne ku social media platforms zaffe nga mwebaza Susan Makula nti weebale nnyo mukyala pasita okubanga otuzibudde amaaso ensonga eyo nkulu nnyo ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga Susan naye bwe babanga polisi zijja mu mpolampola ne tuzitunuulira bwe tuti ensi ejja tukuba kibooko ate nga tukaddiye nti mwe mwali mawulire lwaki temwatubuusa ensonga ya kizaala ggumba mu baana ekutte ku bangi enkola ya kizaala ggumba ne mbakyala sigivumirira buli muntu alina eddembe lye okuzaala abaana bayagala okozesa kyonna kyayagala naye ate nga mukazi munno nga munnayuganda nga munnamawulire n'omuntu ennyo njagala nnyo okunoonyereza ku byobulamu ekizibu kye tulina mu third world countries oba zino ensi zaffe ez'abaavu twafuuka laboratory mwe bagezeseza buli kimu eddagala basobola oddigezeseza mu Uganda basobola oddigezeseza mu nsi yonna yonna eya Africa kubanga tetulina nnyo maanyi galwana omuntu yenna bw'obanga oli beega obanga yakulabirira si kyangu okubanga ogaana kyakuwa yes nojja so third world country ojja kwesanga nga bingi babigezeseza ku ffe kati osalawo okubeera bazita laboratories mu basomako biology zino zetwasukozesanga mu biology emmese bwe bamulongoosa mulongoseza ku kikere okuyiga okusala omuntu bwe bamukola kikati enjeru ezo kati ojja sanga ng'eddagala lingi baligezeseza ku bantu abalamu balaba obalikola surgery ne bazigezeseza ku bantu abalamu kati n'ebintu ebisinga ewaabwe biwerebwa
ensi ne zifuuka dumping areas nga basuulayo tebalina we bazisuulira bamanyi zisobola obbalwaza ne baleeta eno. Yes, kati ensi zaffe zibakoledde nnyo obutale ate Africa tebajagala kubanga ngagga ate ng'obwo obugagga babwetaaga kati abantu be balemesa okugaggawala baba balina obeliminatinga balina okkendeeza ku bantu balina okkendeeza ku bantu basobole okufuna bye baagala mu Africa ng'eri awo abantu baba tebabakendeeza balina ofuna abakulembeze nga basiru ebibiri ebyo bakikola ekimu bakimanyi amaanyi gali mu bantu nti abantu abalamu ate abato babatya nnyo kubanga baba bagenda kulwanirira ebyabazadde baabwe omukulu baba bakimanyi tajja wangala myaka mingi omuntu aba alina emyaka 8 tebayinza muwa myaka giwera 2 ng'akyali mulamu kati so yensonga lwaki tubyogerako naye bwe twogera ku baana abaffe betuzaala ng'omuzadde oyina eddembe omwana we ayina eddembe naye eddembe eryo gwalirwanirira ebiseera ebisinga ensi tefaayo ntero kigamba abazadde no one cares teri mutebi teri ayinza kufaayo ku mwana wo okujjako gwe bw'otamufaako bajja mulaba bulabe bagambe kale oyo yayonooneka oyo yakola bw'ati in other words ogwo mulimu gwaffe kati ekintu kino ekya contraception kyekyo abantu contraception okitegeera obungi yenkola gye tugamba eyakizaala ggumba nti bw'oba oyagala kuzaala baana obawe ebbanga bagamba waliwo options nyingi oyinza osanga waliwo ze tuyita hormones zikozesa hormones ezeefaanyiza z'abakyala ne bacontrollinga ovulation yo n'amazzi agava ku mumwa gwa nnabaana ne galemesa enkwasa okutambula oba waliwo ze bayita barrier nti ojja ssanga barriers ezo eziremeseza ddala nga bw'olaba akapiira endala ojja ssanga zino ez'okusala ne bakusala obuseke batera ogamba babusaze oba babusibye kyonna kye baba bakozeeko zonna bagamba ziri reversible n'endala ziri irreversible nti osobola ogizaamu bw'oba otuusa okuzaala n'olekeraawo bakusala akaseke kaba tekaweddemu okasala n'okasiba basobola okasiba ne baddamu ne bakata kati ekizibu okubanga waliwo enkovu bwe baba bakasaze kaba kaweddemu naye bakasiba luusi babuta naye kati we bakateera nti okusala okwo nze ngamba bya Katonda tubirekere Katonda bayinza okusala engeri gy'otalina bufuzi ku bulamu bw'abaana bo nalabako famire yaggwera mu kabenje abaana bana kati bw'oba obadde musale pasa aterogereza nnyo ku Yobu mu Bayibuli abaana be bonna basinga yali loosi Katonda n'amuwa abalala so kati singa yali musale si kyangu naye bwe tugamba abaana abato bakola nnyo ebintu si lwakuba bamanyi n'obuzibu obirimu in fact n'obuzibu abamu bwe babutegeera tebatera kutunula nnyo mu maaso kubanga ndobo kati kangeza omwana omugala tofuna lubuto future yo tajja bifaako nnyo ye tatunula nnyo beyond 10 years 5 years in other words abazadde be bakikola kati wano omwana atunulira byafunamu era bw'onoowulira nga bamaketinga oba batunda ebintu bya contraceptives batunulira birungi byokka ebikirimu ebibi tebabyogera nti bw'otunuulira omwaka ogwa 2022 mu America followinga nnyo ebintu ebyo bwe bityo mu America balopako company eya Bayer I think abakola ka IUD obo IUD obo bwe bateeka mu bukyala babuteeka mu nabaana akaweta kalala eyo vaginal ring kati waliwo ka IUD IUD intrauterine device kitegeeza kayingira munda mu nabaana akantu akalinga kasaala si kasaala bakaleeta T kebasonse kayo kabaako oluusi akawuzi so bakateeka eri munda mu nabaana kati ka releasing eddagala eryo enkwaso tesobola kulama kufuna mukazi lubuto okufunisa omukyalo olubuto so ezo zonna kye releasing eddagala releasing nga zibayita hormones nti zibeera zi-interrupting nga ovulating oba sperm tekkirizibwa kolaki kutuuka kujji kati omwaka oguwedde ogwo nga tonagenda ku mwaka guwedde omanyi simanyi ojja kunsonyiwa bino byabakulu kati ebimu byogera bindeetera okwesisiwala ako kati ako koyogedde IUD oli bwe bakamuteekamu tekabeera na effect ku kanjiyite sexual moment ey'omukyalo oyo ne bbaawe azinti takakoonako bakateeka wabeera wala nnyo nti kati enkula yaffe abakyala nti bw'ova ku bukyala bw'oyingira mu bukyala Katonda yakolanga depth yaabwo emala omwami okubeera awo
kati bw'osukkawo ogenda waliwo kye bayita omumwa gwa nabaana. Omumwa gwa nabaana ogwo yeringa lyekkubo oba ye blockage ey'okusukka obukyala, era ne bw'aba mwami n'ageza gukoonako omukyala bleeding kubanga eri soft nnyo, then awo olugendo luyingira olw'okuyingira mu nabaana. Kati aka IUD bakateeka munda mu nabaana. So waliwo ebyuma bye bakozesa ne bagula omumwago ne bakateekayo ne kabako n'akawuzi nti basobola okukugyamu. Naye lwaki ngenzeyo nti bw'otunula IUD eyo omwaka oguwedde mu Amerika waliyo lawsuits nyingi, baalopa emisango mingi, egimu ne bagigoba n'emirala ne babagamba bakompasetinge. Ng'ekimu ekibaloopesa bakweka obulabe obuli mu kukozesa akantu ako. Kati obulabe obumu nga ye breast cancer kubanga it's a hormonal gundi treatment. Cancer w'amabeere. Bakuba ebirango ne batabagamba bantu. Ne batagamba bantu nga bw'onoolaba kyovula bagamba 99% effective. Ebitundu 99. Ne condom bagamba bitundu 99 effective. In other words, singa akawuka kayitamu oba ofuna olubuto toyinza bagamba tebakulabula. At least bagamba bitundu 99 kati that 1% ye bakulekerayo. Ye chance yo okutomera oba obutatomera. Okutomera oba obutatomera. Kati IUD ezo kati we baba bagambye nti effectiveness yayo yeeyo. Naye side effect obutazoogerako kati abazungu be bantu abamanya amateeka ku bulamu bwabwe. Ezimu cases ze baloopa zaali ku breast cancer, endala zaali ku perforation. Perforation kwe kuwa omugula awantu kangeze mu kamwa singa nteekamu akati nga nkanuuna nikanfumita mu ttama nikafumita nikayitamu eba ka perforating nzazi nikakubyewo awantu awo ekituli nga IUD ezo baziroopera kintu ekyo nti bagiteekayo nemala neekuba ekituli endala zibuliramu ziyingira mu kisenge munda. Kati mu kuyingira munda kasobola osukkawo ne kadamaginga any organ eri close awo. Kati ne nga bagenze lawsuits ezo. Era company eyo ya losing a sente yali mu compensation abantu abasinga baba compensating over $5 million. Ziba nyingi. Nga million 5 eza dollars bagamba endala zabadde lawsuits 3 ne baba obukadde 13 obwa dollar ezo sente nyingi nnyo. Ziringa ebintu ebyo bingi alinga powder no gwetukozesa ku baana waliwo ebika ebimu bye baloopako company nga gundi bisuse mbaana obulwadde cancer biki. So bwe batunulira perforation okuba ebituli omwo organ damage kyekintu abantu kye batafaako nnyo. Kati ffe wano mbaddugavu oli afuna bulumi naga ne munabaana munnuma biki binnuma kati abasawo bajja kukebera Katonda bwakuyamba n'ogwa mikono gy'abasawo abalungi bajja kukebera weetaaga surgery okajjayo sikakusikayo nga bwakateekayo bajja kulongoosa okajjayo but nabaana ye badde perforated weetaaga treatment. So ebyo byonna lwaki tugenzeeyo nti kuba akafaananyi nga kiri mu mwana muto kubanga bino byonna tubyogerera kati mu perspective ey'omuntu akuze tubyogera mu muntu akuze naye bye bayitamu katudde ku mwana omuto w'emyaka 15 bye baagala obbaleetera nti contraceptives abantu abasinga tutunulira buweke naye zino zonna endala abantu bazironda okusinziira ku mbeera bo ze balowooza naye tebatera kukebera bya bulamu nti twayogera ku blood clots zino zonna eziri hormonal oba IUD oba ezo zonna mpeke oba mpiso ezo ne buno bupaachi bwe babateekamu bonna buli hormonal gundi best yabyenda baba biteeka samoya wano mukono kati waliwo bwe bakoledde abasajja obumu buweta kati mpeta ring ogiteeka kuno ne necklaces n'obweko bw'abaami abazungu batandika obikola so nti kati omukazi wabatamiza omusajja asobola omira necklace n'enteekawo n'empeta releasing eddagala mu mubiri ng'eri kungulu ogiteekako buteesi kati maaso kati ebyo babiyiiza byonna babiyiiza abantu so bw'otunuulira ebintu ebyo nti IUD erina side effects ezo nti singa ebeera mu nnabaana y'omwana n'afuna damage n'akosebwa nga muto mugenda kikola mutya. Ekibuzo kiri nti Uganda tulina bwe mba njogera Uganda njogera ku bannayuganda tulina obusobozi obulabirira omuntu akoseddwa enkola ezo ezakizaala gumba nedda tebuliiwo. Bwe aba omuntu oyo tasobola kwerabirira na mwana tasobola genda mu ddwaliro
bw'anaagenda mu ddwaliro lya gavumenti egenda kuba overwhelmed. Bwe tubanga tukiyisiza mu baana bonna kitegeeza mugenda funa cases kati esinga n'ez'abakulu kubanga population ya Uganda esinga obunene y'abato. Kitegeeza singa zino zipolisi zituulira zigenda maaso. Budget ya Uganda egenda linnya y'ebyobulamu. Twetegekere ne lockdown ey'ebyo nga kisusse. Gavumenti twagadde ekitundu kino abaana basusse okulwala obulwadde buno. Kubanga ate abaana bwe bagamba nti obawadde baleke kufuna mbuto. Ekyewuunyisa bajja kumira makerenda baleke kufuna mbuto beerabira siriimu. Bwe beerabira siriimu mu Uganda nga bwe twayogera nti omu ku kansa akyasinga mu Uganda bamuyita cervical cancer, kansa omumwa gwa nnabaana. Era ennaku zino gavumenti campaign gy'eriko yakugema abaana bato is below 12 years obagema akawuka aka HPV, human papilloma virus, kali sexually transmitted. Akawuka kalwaza kansa omumwa gwa nnabaana. Kati toyinza kwongerako bintu birala ate nga muli mu ggema. Toyinza kwekuba gye. Bwe tuba already budget temala ya Cancer Institute mu myaka 5 oba 10 tugenda tuka nga gavumenti esobola kulabira abantu baayo. Numbers zigenda kweyongera. Zijja kweyongera kubanga endwadde zino ezisinga zeeyongedde okuyita mu bintu bingi bye tulya. Nja kugereza nti obadde okimanya amayuni g'omuntu bazima by'okulya olwa toxics zino zegayitamu. Kubanga omulimu gw'amayuni g'omuntu bazi ekola amayuni nga bw'olaba emmamba, emmale n'ekitoogo. Olabe bw'oggyayo ekitoogo kirina n'obuntu obulinga obuyuni wansi. Omulimu gw'ebyo Katonda yabikola nga binuuna butwa obuli mu ntobazi. Mu kazambi yonna amazzi ago agenda ogenda mu nnyanja nga gali toxic free, so national water purifying nga kujjamu buwuka tejjaamu butwa. Kati obutwa obwo buggyibwamu bino kati kyova olaba ojja ssanga ate abantu nga bebasinga okwagala okulya emmamba abasajja musanga ku mudaala ng'ali ku ssaniya emmale ebeera mu ntobazi eyo era obiraba ndowooza obulamu bwabyo bibeera mugirabikamu. Emmamba nno sijagala ekimu ku nsonga endala egenda mu nsonga sirya mukazi munnange. So emmamba egenda mu nsonga kyekyennyanja kyokka ekigenda mu nsonga. Ogwo muziro gwange. Anange ng'emmamba yakuwona. Sandigiridde. Wandigiridde Mutebi. Ntunuulira bakwano bayi nga bali ku mmamba bagamba ewooma. Bagamba sigirya mu nnyanja nkoma ku kyennyanja ndowooza n'empuuta eyo era si nnyo. Kyennyanja nti engege engege n'emmamba male ensuma biki n'engege era nayo si nnyo nnyo lumu na lumu siri muntu nnyo wa amayuuni agago omuntu bazi ate obukopa buno waakiri amayuuni agali ku lukalu galyokke era ojja laba teganyirira nnyo era si manene nnyo nga bw'olaba ag'omuntu bazi bwe gali. Kati nti bwe tuba tulina factors nnyingi ezireeta endwadde bw'otunuulira ebizigo bw'otunuulira plastics eziri mazzi nti amazzi gaffe kati gakyali mayonjo lwaki entobazi zonna bazijjudde. So bwe tuba nga risk za cancer zeeyongedde cosmetics. So cancer aba ayise mu cosmetics n'ayita mu nkoko zino ze tulya eza wiiki emu bbiri. Nagamba Yasiini awo ne mugamba nina gye sikyalya. Enkoko eyo bw'ogisanga bagisala ng'eringa ekikondo ekyo. Oyo nagamba ngikuliza wiikisi 2-3. Kati abantu abalya enkoko za wiikisi 2 kyova olaba baagala obwana obuto. Yabimanyiira ebyo ebintu ebitali ebyo. Bali b'obuyembe buli bwayogeddeko eggulo. Enkoko ya wiikisi 2 emwanguyira. So ebito byonna ebyo. So bw'olaba nti obulamu bwaffe waliwo ebintu bye tugamba nti bizibu bya kwefuga. Embeera y'obudde nti webakwata ne bookya ebipiira ne bookya biki batusomesanga ebya kansa, mamotoka, bizigo, eddagala lisusse lyetumira, emmere tetukyamanyi kati mmere entuufu n'etali ntuufu. Ojja ssanga ebintu ebyo kangereze abazadde njagala nnyo ebintu bye bayita peanut ebyo binyo bwemanyi ebise ebyo tubisiga nnyo ne ku migaati naye njagala nnyo ebikoleddwa wano nga nze mbyekoledde kubanga okwata kinyeewa n'okisiikako n'okiteeka bw'oba tosekudde kiteeke mu buno obugundi food processor kali blender mu blender sera okugirako akantu ak'okubiri obugundi obwo bubeera kusatu naye gikube
paka bwe kizaala weekolere peanut olwaki nti ennaku zino peanut butter ayongedde okuleeta cancer olwaki waliwo byabulamu balo kye bayita aflatoxins muziva nnyo mu storage nti oli atereka ebinyeebwa ne bikukula ebijanjalo ne bikukula kasooli n'akukula kati biba mu kifo ky'obitunda bwereera abikuba wali oddeko ebinyeebwa nga birimu akantu akakayirira bwe bityo kati abo gye bali ababitunda kibola nze siwa peanut mwana muto kati oyo ebyo yes ng'omuntu akikubye simumanyi kati bw'abanga omuntu bw'ati asobola waliwo risks ezo mu mmere ze zino cases zetuwulira kuba nawulirako ekigambo ekyo mu masomero balya akawunga nga kasooli awumbye ne batugamba nti abaana essomero lyonna baali wadde obutwa obutwa teriya bawadde butwa waliwo obutwa obumu nga emmere eruddewo kati ate tulina bannayuganda abawumba tuutu wawulirako cases nga bagamba ez'ensenene okuteekamu eddagala ly'abafu tebabikola mu nsenene byokka babiteeka mu bijanjalo bateeka mu binyeebwa bateeka mu kasooli aleke kuwumba byo bye nawulira gavumenti ya Sudan ekomplainingako ku bimu ku bye batugamba ebiva wano kati oyo yenna kansa tosobola kulya ddagala ly'abafu naye bakikola olw'okwagala ssente kati natha kitegeeza ki titwetooloddwa endwadde kati tetwetaaga ate contributinga ku gye tulaba ejja nti mutebi kiringa okugamba nnyo obutwa ng'obumanyi butwa kyawukana n'okunywa amazzi ng'obadde tomanyi ti mulimu obutwa kati ebyo byonna tunuulira obutwa obuli awo buli mu mmere buli mu kimu kati ate tulina abalala abawa embizzi ki eddagala lya siriimu si big pig ARVs ate ba big pig nkijjeewa empeke ezo bwe zigimuke oli n'aziwa ente oba enkoko zonna bw'oziraba ne bazikuba eddagala n'ogirya nga terina test kati ebintu ebyo byonna we bijja risiki ya kansa eri waggulu kati lwaki kye tulaba kyennyini tetukiziyiza nga tekiziyiza kubanga emmere tetusobola gyewala oli mutuufu tuli ku Sooti TV abagenda maaso n'okutulaba unveiled experience kintabuli netambula n'okumanya kubanga ekituufu kiri nti gwenna alina gy'alaga olina okutambula nga omanyi ng'oli mumanyi bino bikukwatako gwe omuzadde alina omwana abikukwatako gwe omwana bikukwatako gwe ategeka okuzaala naawe yamala okuzaala naye ng'olina abaana mu nsi bino bikukwatako nnyo nnyini ddala omukyala Susan Makula agwendi naye n'olunaku olwaleero tukyagendera nno ddala maaso nga abantu abasomesa ku mbeera nga bweri mu ggwanga Uganda bino ebijja ebimu bitutwalawa gwe mulamwa gwe tuliko ku gwe agenda maaso n'okutulaba atufunamu tetufunamu gye tulaga walungi oba kizikiza kyekiriyo bye bino bye tugenda maaso gwe n'okutegeeza omanye oleke gamba nti olwatta omwami saalumanya nti bakugamba wakola ki mubiwulira so bwe tunuulira ebintu bino bye tuleeta kati twogedde kwa yidi waliwo empiso abakyala bajagala nnyo kubanga ya myezi 3 empiso abamwe bageza abamu ne bakoza buli omu ina bwe muyisa naye ebintu ebyo ebya hormones bye risk esingira ddala okwogerwako ku contraceptives ezo eziri hormono ye blood clots okwetukutako omusaayi kyetwagambye nti singa osangibwa nga olwedde olinako ku buzibu obwo oba wabubeerako kko nabwo wegendeeza obutazikozesa ezimu ojja kwesanga weetaaga oba kondomu oba kibwe kityo naye tutunuleko side effects endala ze bayogerako n'abazungu eya Depo-Provera kubanga erinnyo wano empisa eyo okubanga ereeta kye bayita fluid retention ze zimu ku side effects bagamba si bonna naye abamu bareportinga such cases kati nze kasita oteekawo kali nti abamu nandibamu abamu kati abamu abareportinga fluid retention kitegeeza omubiri tegukyata mazzi gafulumya tumanyi ffenna nti ensigo zezisinga otuyamba n'olusa okutuyana biki bwe bityo kati omubiri we guba guholdinga amazzi nga tegafuluma kitegeeza osobola n'ofuna obuzibu mu kussa bagenda kubeera nga nsujju owulubala n'ozimba ebigere n'ozimba omubiri nga kivudde ku ddagala just gwe bw'oba tokifunye tekitegeeza omulala takifuna kubanga bagamba cases ezimu ojja ssanga 5 ku bantu 100 so bw'obanga 5 ku bantu 100 toli omu ku bo
webaze Katonda ne bajja ne bagamba bw'ogikozesa okumala emyaka 3 okwambuka waggulu olina risiki y'okukendeeza kye bayita bone density. Bone density kitegeeza nti ebirungo ebiri nga bola calcium mu magumba go gye bikoma okubanga biwera n'amagumba go wetunagamba density nti n'obugumu n'amaanyi. Kati obugumu n'amaanyi bukendeera ku bantu abakozesa empiso for long. Olina myaka 5 oli mu mpiso. Kati bw'obanga obugumu n'amaanyi g'amagumba ne gakendeerera bagaba bali ku risk y'okufuna endwadde gye bayita osteoporosis, obulwadde bw'amagumba. Kati tuli ku mwana omuto we 15 bw'abanga mu myaka 5 asobola okufuna obulwadde bw'amagumba, kitegeeza ku myaka 2 tuyina mukadde. Obulwadde buterabeera mu bakadde. Kubanga obulwadde obwo bubeera mu bakadde. Mu bakadde obw'amagumba. Omuntu atandika okukaaba ebyo byonna biri mu bakadde 50-60 plus. Kati side effect ya mpiso gye batalanga, gye batayogera buli omu agaba nange empiso nnungi myezi 3 osobola okuwumula nawe owumudde emyezi 3 yes abaana bo baspacinze naye ekibuzo kiri nti mu bukadde bwo bano abaana bagenda kubeerawo nga mu kifo ky'okujja okulambula maama waabwe ku muli balina kujjanjaba obugagga bw'abaana bonna buli mu kujjanjaba gwe mukadde. Tuyanziza nnyo tuyanzeege tukyagenda mu maaso n'okumanya tukyagenda mu maaso n'okuyiga abulira owaabwe gw'omunaku matukunkumula kubanga bino bikwatako nnyo naye nga njagala obajjukiza bannaffe nti kampuni yaffe ey'ebyempuliziganya ya MTN ekugamba ekintu kimu nti emyaka 25 kakati gye bali mu kujaguza emyaka 25 nga bali mu kuweereza bannayuganda wano mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bali wamu naawe era bategese okusanyuka wamu naawe aba MTN nga bajaguza emyaka 25 era gwe ayagala okusanyuka wamu nabo bakugamba nti nyiga *10 *25# okufuna ebirabo bibagenda okuwa kumpi buli munnayuganda mu ggwanga lino nga bajaguza emyaka 25 bagamba kyekiseera tujaguze naawe omukisa guno weeguli okutuukira ddala ennaku z'omwezi 31 Okitoba. Kitegeeza nti bagenda bawa ebirabo okutuusiza ddala ku nkomerero ya wiiki eno gye tulimu gwenno agenda mu maaso n'okutulaba naye nga enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Oyinza okulowooza nti buli omu ajja kufuna ne bw'oba tokoze kino nakiri ojja kufuna nedda enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Ne bannaffe aba Free Zone International Recruitment Agency bo bakola kimu kimamanyi kya kutwala abantu mawanga ag'Ebuwalabu ne mu bibuga ebyo eby'abannaffe Abawalabu era bakugamba nti batwala ba cleaners, batwala ba hotel workers, batwala ba security guards, motorcycle riders muvuga ebitereke n'abantu wamu ne ba drivers nga nammwe ebyo byennyini bye muvuga batwala ne ba housemaids nga mwe mufuna visa ne tiketi za bwerere era nga bagamba nti basangibwa wali enyanama yambukirizaawo ng'ovudde ezanaawo okulinaana Lions Bar ojja kubanga obafuna osobola bakubira ku simu 0755 838 7 oba 0755 844 099 eyo eri ku WhatsApp. Mujja kubanga munyumyamu mwabagala ogenda mu Abu Dhabi, abagala ogenda mu bibuga nga Dubai, mu Singa, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia n'awalala genda ku Free Zone International Recruitment Agency kijja kubanga kiwedde. Tubadde mu mwaka guno bwe mbaseerabidde yali ndowooza ntandikwa ya mwaka bwe manga nsobola okutrustinga memory yange ku kitebe kya poliisi enaggulu waliwo keesi yaliwo omukazi yali ayambukiriza mu madaala bw'ati naggwamu omukka n'asirika n'azikira n'afa. Abakugu mu kunoonyereza ne bagamba nti ekyaviirako omukyalo oyo okufa yali blood clot ndowooza ku gimu ku misuwa egitwala omusaayi ku bwongo kasaayi kaagira bwe kati bagenda okunoonyereza n'okukola biki mikwano gye n'abakiimi bakibikiki ne bagamba nti waliwo eddagala ly'ekizaala ggumba mbu liva mu mawanga ga China eyo lye lyamuleetera obuzibu mukyala anyirira omulungi omuto n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekisookera ddala ng'oggyeko n'eddagala ly'enkola y'ekizaala ggumba abakyala tulina pressure abamu tugyetaddeko tulowooleza abasajja pressure netali ya bulwadde naye etali ya bulwadde twetaddeko pressure nti abasajja baagala bakazi batono kyekisooka. Ndabye abawala bangi nga baguze eddagala ly'Abachina oba bali ku pills obwo obukerenda okwesiliminga nti ennaku zino abawala be baagala batono. Kati ennaku zino abawala be baagala ekibuzo kiri nti baani
So osobola okubanga because mu music video bagadde obuwala obutini tekitegeeza nti so bagala obuwala obutini n'olowooza nti n'owo alina okuwasaba ayagala ng'olina ekyusa either engeri gy'olyamu lifestyle yo bw'oba just waliwo okkendeera ng'oyagala kubeera healthy kiri okke naye okwagala okukola ekintu okusanyusa omusajja okumusanyusa nga toli type ye ojja kikola paka lw'oligenda mu ntaana waliwo omuntu mutebi omuwala bw'oba tomwagala at least gwokimanyi nti omuntu oba tomwagala ne bwakweyambulira mu maaso awo osoomulaba ng'akabwa akakusala mu maaso because tomwagala omuntu gw'oyagala bw'agejja nga badde mutini era omugamba naye siri ogezeemu si muweno attitude ogenda mwendako oba kumukyawa just oli concerned kati tulina bawala bannaffe abatugamba kosa kino nze nange kyankolera bakinanze ku social media ku social media kuli akatale aka buli kintu kubanga bakimanya abeera akabamu temwina na budde na kunoonyereza ku bisingaawo muli kati bw'abiteekako eby'Abachina bingi mu katale naye eddagala erisinga lisobola okuba nga likola ng'obubiri gwe ligenzeemu olwadde nagwo gubadde mulwadde kyova olaba zino enkola za contraceptives zonna nga bwe zirina emitendera waliwo kye bayita contradictions nti toyina zikozesa ng'olina ekirala ky'okozesa bajja kukugamba nti bw'oba okozesa eddagala katugeze nti erya clothing eri etyakwanga liwo abantu abalina obulwadde ng'omusaayi gwabwe tegukwata kirungi omusaayi okwekwata si kuno okw'obulwadde mu musaayi gwaffe tulinamu ebirungo bingi waliwo kye bayita plasma ekirimu ekyo kiyamba omusaayi nti ne bw'oba kintu kikusaze guzaala ekyo ekintu kyolaba ng'amazzi ne gwekwata nota bleeding nnyo kati waliwo abalina obulwadde ng'ekirungo ekyo kitono kati babateeka ku ddagala oluusi kati bw'oba oli ku ddagala erireetera omusaayi okukwata ate oli ku mpeke ezisobola okuviirako funa clot already osanga kati nja kugereza empiso n'amakerenda nezo IUD bagamba bw'oba onywa sigala tozikozesa bw'oba obeera ku mwenge nnyo tozikozesa lwaki bakunoonyeza ebintu byonna nti singa oyina ebintu ebireeta emisuwa gy'okufunamu obuzibu togattako mpiso eyo ne bajja kulabula nti oba olina history ya kansa bw'oba oli mulwadde wa mutima ne bw'oba toli mulwadde wa kansa mu famire yammwe mulinamu history ya kansa w'amabeere kansa w'omwagwanabana ebyo byonna babikubuuza nga tonnagenda ku nkola yonna n'abakyala abakulu katwogere nabo bw'oba ogenda kukozesa enkola yonna eyekizaala ggumba tuula n'omusawo va ku bino bye mugenda mu antinento abasawo abamu tebalina budde bwammwe bajja kujja because mulimu anoonya ssente agambe kati bw'omala ozaala tulina enkola eza kizaala ggumba tulina empiso tulina makerenda tulina akaweta tulina kano tulina kino so bw'onooba okyagala jangu ng'otuuka ali nga bakubuuza anti musawo nze njagala kozesa mpiso manyi nkola ate biki nze kankozesa obweka kubanga mbumira buli lunaku gwe ne weerondera ng'omusawo talina budde bukwasessinga omubiri gwo kubanga birimu ssente naffe tetulina ssente gendamu ya assessment takubuuzizza wali olwaddeko kino wali ofunyeko kino wali okoze bwoti mutebi kankubulyenza okunoonyereza kw'enkola va kuno okwokutuula ku kompyuta nali situseeko ne ŋŋenda nemperekera omuntu mu antinento nga basomesa nga njagala kulya nali ate mbaddeko mu antinento ne boogera ebya famire byonna era omusawo yambuuza nambuuza kati ogenda kozesa choice ki eriwa gy'oyagala ne mga musawo olowooza eriwa eyinza okunkolera akunyumiriza akubuulidde birungi byokka nagamba kati no bakubuulira birungi bino nti bbanga bweriti sinnakiwulirako era wekibajja ekiri nga bakikola I stand to be corrected nga mukikola abasawo takugamba nti wano ojja kufuna kamongo ekisooka eba order ebanga campaign nti kati global campaign yakugaba nga famire gwe tugaba mpeke osobola otuuka mu ddwaliro nga teri option ndala yonna n'egyo nga tubalire mpeke ng'empeke za buli lunaku ne balinga kati abatambulira kati tutambuza mpiso nga kyekiriwo n'olaba nga abamu amawanga agamu it's a national policy nti teeka lya ggwanga buli mukazi amala okuzaala mumuteeke ku famire Uganda si wekiri tukyakyebaliza Katonda tekinnaba bwe kityo si kyateeka abatulaba ebintu bino Madam Susan byanyumyako bibagala okuteeka mu baana abato betuzaala gwe nali n'omwana ngo obeera n'omwana wo omwana wo omumanyi nga wa myaka 15 omuwala gw'olinaawo sooka omutunuulireko ko na kino kirowoozeeko
kye baagala omuteekamu at 15 kutandikira ku myaka 15 mu butuufu ojja kwesisiwala nga nze bwe neesisiwala kuba kumpi buli kye baleeta siganye olulimi olusawo olungi nnyo naye ffenna tuli mu ssomero tulina kwetaasa tutya okusimattuka embeera eno kubanga kyetaaga okukolwako ng'ekizimba tekinnasamba ddagala tukyayiga. So ojja sanga ebintu bino tebiba just tebijjabuzi wabaawo abali emabega waabyo nti abamu batya okubyogerako nga bolaba MPs obulamu bwabwe munange ebyo munange munaffe tubyogerako munange abalala kasente bayalameni abalala kasente waliwo oluusi wenda ba parliament nakigamba nina n'omwami wange namugamba nti for the first time nalonda MP lwaki ku luno nonda nga nonze ensereko amazima obwongo busobola okunkiikirira sobola kubeerawo mu kubalonza omuntu tiwayagala kulonda parliament y'abasuubuzi nedda siri ku byabufuzi kibiina ki nti bwayimirira okwogera omuntu alina amagezi agakiikirira abasiru n'abagezi ne waliwo abaliyo nga bakiikirira sina basiru abantu abataliyo na mu Uganda ng'okuggyako ye ne famire bwe balowooza so nti waliwo omuntu ng'asobola obbakiikirira mwenna oba tuli basiru oba tuli bagezi asobola otulowooleza ne wabaawo omuntu gwe mulonze nga nze nalaba abantu balonda oluvannyuma ne bagamba nti ffe twatiikinze butiikinze umbrella terwadde tetumanyi be baani ng'omubuze mpiwo yannaga simanyi naye batugana tutiikinge ki umbrella oba olina agamba batugana tutiikinge ebbaasi olina agamba batugana tutiikinge kino nga tamanyi kye yasindikayo nti kigenda mukolera amateeka nga muyaga gwajja ne guyisa omuyaga gwajja why muyina waliwo omuntu like parliament yafuka mulimu employment sikuteeseza gwanga kati ebintu ebimu jasanga bambi nga batya obulamu bwabwe nenze kyenjaga kugamba omuntu kola omulimu gwo ebiriwo ebyo bituuka ebyogenda tosobola kulwana ate ne bwoba obulamu bwo bukyalina okubeerawo omuntu asobola okwegezaamu era n'akulemwa naye toyinza tuuka mu mulembe gwo nga Katonda yakuteeka mu position eyogera n'otayogera. Abasawo amateeka gammwe tegajja baganya but as ministers minisita balondebwa president be bamuyambako abanga delegatinze emirimu president asobola mmanya buli kimu obuvunaanyizibwa bumwe kumuddayo ne mugamba waliwo polisi baagala oleeta naye zino ze tulaba obuzibu obuliwo nti okututomeza abaana bano bonna tubaweeyo kubanga naye muzadde era tumulaba kati n'abazzukulu so kati bwe tunulira ebintu bino nti empiso zino tugambe nze kubanga empisa eyo n'empeke bye bikyasinga okwanguyira buli muntu n'abaana bijja bangwire baba bibawadde bibanguyira myezi 3 ali mu ssomero kati ekibuzo kiri nti bwe baba nga tubiyisiriza mada 15 years distribution egenda kuba etya naye nga tonatuuka ku distribution nze ekinyiiza ojja kunsonyiwa programu eno ngikola siri musanyufu siri wakuba nti sirina kubeera musanyufu kinnuma mulinga omuzadde ndabanga olugero naye ate ebya Uganda bijjanga ngero nebimala nebiyita kubanga naye wuunya engeri maama w'omwana gwenzadde gyamuyitamuko nti ziize empeke oba omuwampeke kumutuma kukola ki agenda yakutta mulembe mulamba ogujja waliwo ensinga kati z'amaanyi nnyo kagereze nga Uganda ya becoming a threat mu nsi yonna ffe twerabanga abanafu naye owamanyi yamanyi owamanyi n'omunafu kati alaba abaana abajja olaba bino byolaba ebyobufuzi ye aggressiveness y'abavubuka betulina naye mu maanyi ago ng'ogajja mu bufuzi singa bagadivertinga mu kukola kitegeeza basobola kati abo abavubuka oyina bajjawo teri muzungu ayagala muddugavu mukozi era genderera buli asumukamu mu Uganda nga mugezi ng'asomye nga mukugu mu kintu bagenda mwagala omutwala ebweru buli oba avumbudde ki baba mwetaaga because tebaagala bagezi kusigala mu Africa kati sitaani mu kutegeera kwe akimanyi nti omuntu omukulu ono muzibu ate tamanyi ani agenda kuba leader wancha ani ali mu crashinga atandika bakyali bato badestroyinga nti bw'osoma Bible tulina emirembe ebiri egyalimu abaana abali abamanyi nga bonna bakola omulimu gwe gumu kununula bantu twalina Musa olutalo lwa Musa sitaani teyamanya yani yalumba baana balenzi bonna abayudaaya abali mu Misiri babatte Musa naawona
omulembe gwa Yesu ne gudda nga batta buli mwana mulenzi azaaliddwa ekitegeeza nti sitaani yalaba abaana nti enkya waliyo omuntu agenda okujja naye tamumanyi alina bakwata leero kati omuntu ataasa ayagala Uganda tafokasinga nnyo kufa abakulu abagamba nti because abantu abakulu is wisdom of a nation nti be babuulirira eggwanga be baliyimirizaawo naye hope ya Uganda be bano betugamba bali 15 olwaleero abali 16 17 18 abo be balina amaanyi be basobola okusoma be basobola olowooza be basobola okukola ebintu bingi kati bwe tunuulira tubagambe nti mudde ku mpiso nze simanyi bw'oŋŋamba nti amagumba gwa mwana wange gagenda beera porous tukinyonnyola kitya mu Luganda olaba omufaliso eguli porous nti nga batera okwogera porous borders nti buli muntu asobola oyitawo ebituli bingi nti gali flexible nnyo nti mukyangu nnyo omuntu okuyita wonna kati nga bwolaba omufaliso guli porous nti bw'oyiwamu amazzi gayitamu kati amagumba empisa ina effect ku magumba bwetyo bw'oba ogikozesezza for over 4 years okwambuka tubaye 5 years kale okwambuka nti amagumba go ganafuwa mangu gakumenyeka kati omuntu gwe twogerako mukazi teri mukazi atuuka kuzaala ng'amagumba ge manafu n'azaala kituufu amagumba gaffe ge gawanirira omwana tulina pelvic bone eyo omusajja te yenjawulo ya by the way ku skeleton y'abasajja n'abakazi amagumba ago ge gabaawula nti eyaffe endala Katonda yagikola ewanirira n'abaana eno nga mulimu omwana abeera wamu kati bw'oba olina amagumba amanafu tosobola kwetika mwana myezi 9 bw'oba gw'osobola n'okutambula bw'oba osobola okukola emirimu emirala kati tuziwa omwana ali 15 mumunafuye ku myaka 2 nga gye emyaka gye egy'okubeera productive ng'omukyala 20 to 40 years ne 50 years bagira naye tubala omuwala awo reproduction n'okugasa eggwanga oba maka awo kati omwana emyaka gye gye yandibadde agasa abantu abalala naye yeegase mulwadde emyaka gye yandibadde alabiriramu bakadde kati ye mukadde ye mukadde be bamulabirira kituufu nnyo kyangu nnyo sanga ennaku zino nga bamaama baffe balamu tusinga nga ali mu kujjanjaba ndwadde zino ez'ekikadde kati nno bw'ogamba nti omukadde yajjanjaba kigenda kuba kizibu bamaama nabo olwedde babiriko okiraba ako ne kafuuka akatogo kati ne kafuuka akatogo nti abedda bwe waba tewaaliwo contraceptives baakolanga batya okutuspacinga Katonda yakola abasajja nga bo tebaliiko obudde bwa kuzaala n'akola ekitonde ekikazi nga kirina ze tuyita safe days nga nnyingi okusinga ennaku zazaaliramu bw'aba wakovulatinga katugambe kale kambawo ekinene ennyo alina ennaku 10 mu nnaku 3 endala zonna zakucakala ali free nti wekibanga tusobola okugumiikiriza mpozi nga basajja katimbwa nti zirunduze bwe beetuusa olinnyira erinnyira naye bw'obanga omusajja ddala asobola okwefuga abasajja be tulina mu Uganda nze abasajja ba Uganda mbatya abagumu olaba bakuggyako abaana n'osigala ng'oli mulamu ne bakusiba abaana 6 n'otatta muntu abasajja ba Uganda bagumu kati mitima gyakaluba naye obugumu bwawe bwe buno nti asobola okulinda omukyala n'ayita mu nnaku ezo ez'ovulation nga teyeegasse kyetuyita safe days tuli ku TV y'abalokole nadde nyina kugambayo ekintu waliwo ebirala abantu bye balowoolezaako naye option zibaawo olumu omanyi lwaki Mutebi nti lwaki omusajja asobola okungumiikiriza ennaku 5 nga ndi mu nsonga mind ye nagiswitchinga n'agijja kukwegatta ate ekyo buli musajja mu nsi akimanyi okimanyi nti beefugira kweza ennaku kitegeeza ne zino ekizibu kyaffe abakyala bwe tuba tukola ebintu tetutuula na baami nti omwami nze omwami wange mugamba azimanyi nozimanya kati ennaku zange nti munaku bwe ziba ziyingira ennaku bwesi ne bwesi tingenda kuba mu nsonga nene bwe naba ndi mu nsonga nawe omukyala olina okubaamu n'amagezi wakiri communication bw'oba gwe tosobola mugamba yambala engoye ezimulaga nti amazima kati oli mu nsonga bebimyufu byokka abakyala abafumbo tetusobola sulamu omanyi zino pijama zino naiti ez'empala empanvu omukazi omufumbo asuliramu yakimpozi nga ali muto gikwatako
Nebo abanga ali freestyle. Kati bwogamba freestyle oli mu nsonga oli mu kwetala maaso ga musajja oli mu buntuntu obugoyegoye naye bambi akwagala asikirizibwa obeera naawe. Kati ebikemo gwabireeta naye communication tula ne munno. Tuli ku Sort TV kati buli musajja atulaba akuba akafaananyi mbeera gy'abeeramu ng'ensonga zinafuyemu awo katono. Yes, tula ne munno omugambe nti nze ennaku bweziti ne bweziti Brother Robert ngenda mu nsonga. Ennaku bweziti ne bweziti ze abasawo ze baŋŋambye. Ne tulina Susan obubonero kwe tulabira. Mwina obubonero mudu tuyomba. Ne bwata bingi nnyo ebyo bimukolakolanga ebintu bigizeegizeemu. Naye omusajja naye ne bw'aba ayisayisa ku mukono amanya nti anti kati tomulinda tuukaawo. Tomulwaza. Tolwaza munno. Ebintu byangu obuzayo ennaku nga 5 oba 3 mugamba omwami nno munaku nga 3 awo mu maaso. Nja kuba nkozesa obuntu bwange buli ate olina ensonyi maaso ga bbaawo nja kuba ngenda mu periods so nkusaba yennaku nga nnyo ngumiikirize. Soko lindemu katono. Waliwo we batugamba abakyala babeera mu bwetaavu ennyo nga baakavaamu oba nga bagendamu. Usually etera kubeera ovulation time. Katonda yakikola nga kya butonde. Abamu bafunira awo nga bagendamu si nga baakavaamu. Nga bagendamu. Eruusi nga bazirimu no zirimu. Omubiri Katonda yagutonda bwe guli ne time ya ovulation kwe nandiise sorry ngenda kosa ekigambo kyandibadde ekigambo kye twandigambye nti ebanga mating season ey'omukazi nti Katonda yakola omubiri ngo time ya ovulation omubiri gubanja omusajja for reproduction. Kati n'ensolo ky'ova olaba mu time y'okulinnyira zifuniramu embuto. Kati abakyala eyo season ezennaku Katonda ze yatuwa 5 7 omukazi abanga asaze sorry okosa ekigambo wekityo nti eyo season Katonda omubiri yagukola buli kimu kigenda kyuka. Kakati kati wano webi contradictingira woba oyagalira ennyo nze ate wenkustarvingisa. Kati ekintu ekimu bakiyita kwogerezeganya ng'abafumbo. Kumanya munno. Okumanya munno kitegeeza tuvuddeko kati mujja tusaasira. Okumanya munno kitegeeza kwe kumutegeera. Nti omwami wange mutebi mukozi. Tanstarvinza akooye. Ali stressed. In other words, ninakola kyo mujjako stress asobole okubeera nange kubanga njagala obeera naye. Nti kyebayita okubeera okwagala munno kisukka okubeera selfish. Zikasitanfuna njagala olina okumpa kasito kyobola abasajja bajja rapinga bakazi baabwe mu bufumbo ne mu biseera ng'ali mu nsonga oba yakazaala. They are selfish people. So bw'oyogera ne munno nga nawe omusajja bw'obadde mu nsonga n'agumiikiriza n'omusajja asobola okuba mu mbeera nga si ya nsonga naye ng'alinawo ensonga ze naye ayinza n'okuba mulwadde. Ayinza n'okuba nga mulwadde golowooza ava mu bwenzi n'omulowooleza naye ng'alina waliwo amakerenda agamu nga side effect yago kubuza maanyi ga kisajja nga bw'oba ogaliko ne bwagezaako okwagala atya tasobola kubeera nawe. Gendera eddagala lya malaria olaba obona ofuna nnyo obwaga si bungi. Naye kimanyi nti naffe abasajja waliwo ekiseera ekituuka ne tukundugga okumanyi ne tulundugga si kundugga okulundugga because it's with the mind. Nga owulira nga it's the mind. So bw'oba oli ne munno communicate mwogere. Katugambye nti abasajja bano si nsolo. Olina muntu munno yogera naye ategeera naye eyo moment ayagala okubeera nawe kakivaamu busungu. It's frustration. The frustration eva mu kubanga like obanga yeyambulidde omuntu n'agaana okubeera naawe owulira ensonyi naawe oswala muko. Kati ekyo kireeta frustration n'obusungu nolowooza nti munna alina ekizibu. Kati okudda usually tekiba kyangu addemu ate akwegayirira ebiki naye nga bwe tugamba nti waliwo ezo ennaku z'osobola okugamba nti zino ennaku nga ndi mu ovulation sigenda kwegatta. Ziri ennaku 5 ziri ennaku 7 mu mwezi gwange kanzireke. Anti kati nze wesikutegeerera awo woobeerera mu bwagazi obungi ate weerumiza. Kati kankubulire Mutebe ekintu kino kya bwongo ekisookera ddala bw'oba nga tonnafumbirwa weefuganga n'otayenda n'otebaka na muntu yenna ne mbufumbo osobola opracticinga kyekimu ku lw'okuba nti otya endwadde ezandivudde mu kintu naye musobole okubeerawo nga muli happy. Ennaku zonna Katonda azikuwadde zonna
endala ezennaku ntono zoboole weetaaye weeyagale n'omwami wo mubeere bize mwezi ennaku. Ekitegeeza abakazi mumanya n'omanya nti kati zino ennaku zendimu za kabenje era ne mukuba n'ekipande nti nokombya. Abazimanyi abamu tebamanyi kubanga information tebagiina naye bw'ogenda mu basawo bazikubalira ne bazikubuulira. Kati abamu bazikozesa nti asobola okwegatta naye ng'akimanyi agenda afuna mwana. So ebyo byonna bibaawo. Kitegeeza omukazi asobola okutega. Yes. Tuli ku anniversary experience agenda maaso n'okutulaba. Tugiramu kasavu kanyama naye nga tutambula na kumanya mu anniversary experience akye tuliko kugwe agenda maaso n'okutulaba. Susan, ekintu ky'okugenda mu nkola eno eya kizaala ggomba abakazi bakikwekanya abasajja. Ebiseera ebisinga omusajja n'amanya nga wakikola dda era bitabangudde nnyo amaka nti bwe wakikola lwaki tewambuuza. Ebiseera ebimu ogenda n'ola mukazi wo ng'akyuse abamu bibagezza n'abeera n'agejjulukuka, abalala bibabuuza appetite y'omukwano katugambe bwe tutyo, abalala feelings zifiira ddala, abalala amazima go gali nti bakalira ddala. Kankyogere bwe ntyo, sirina kigambo kye nnyinza kukozesa. N'ogamba nti enkuba eno etonnya kijja kitya nti enfuufu mpitirivu mu Nansana. Ekisookera ddala enkola eya kizaala ggumba yanditeeseddwako bantu babiri, si musawo na mukazi. Wabula omwami n'omukyala ne mugenda ne mulaba omusawo nti nze si kyaggwe wekka, nti nze saagala kuzaala, ky'abantu babiri. Omwami ayinza okugamba nti abakyala abamu bakuta kubanga omwami ye ayagala abaana, omukazi agamba nze nkooye abaana olwedde obwavu bututta kino na kino. Kati ye ne yeeyiyiza era tosobola tegeera kyobola gye bajjamu kuba empiso ye ya myezi 3 goli naye tolabanga ku mpeke gyamira. Bajja muteekamu ka IUD, bajja muteekamu akaweta omubuvaamu nga tebamanyi na kumanya, n'agamba nafunidde olubuto ku family nga kaavuddeyo. Kati ebyo byonna byonna bala basobya n'eddagala eryo byetaaga omwami kubanga omwami agenda gumira ebivaamu. Omwami ayina okumanya nti kati nja kugereza abakyala lwaki nze njagala nnyo okwogerezeganya ge maka amasanyufu. Era nti ekigamba abakyala nti abakyala abeekozza ebintu bye tukozesa bino tulina obyegendereza. Oyagala kozesa neem, it's a drying agent, its effect eyo gyereeta. Nti communication ebimu kunoonya kumanya. Bw'ogenda mu ddwaliro omusawo n'akuwa eddagala, nsaba nnyo otwaleyo obudde, kola omukwano n'omusawo. Mugabe musawo neeyanza eddagala lyompadde mpozi lijjanjaba ki, nina ddikozesa ntya, libuzibu ki bwe nnyinza ofuna singa ndikozesezza bubi. Ekyo kiva mu kwogerezeganya n'omusawo n'omugamba munne kati eddagala lyompadde lino lya ssenyiga mungi, lubyamira mungi, lyeddagala lyompadde ligenda kukwendeza congestion ya ssenyiga, kujjawo congestion ya ssenyiga, lirina buzibu ki? Obadde okimanyi nti eddagala lyonna erya ssenyiga lirina drying effect ku bakazi. Erya ssenyiga, ekintu kye bayita ssenyiga is mucus. Eddagala eryo bw'olimira tolisonse mu nnyindo, bwe ligenda mu mubiri ligenda mu musaayi okugenda ne likaza buli awali mucus buli. Kati kitegeeza omumwa gwa nabaana mu butonde bwaffe gurilizinga mucus wakaze, obukyala wakaze, mu nnyindo mukaze, buli awali mucus mu mubiri guba mukaza. In other words, omwami w'omuganda nga asuli nno ndi ku ddagala lyaki lya ssenyiga, naye omusawo yaŋŋambye ngenda funamu ennaku zino nga ndiriko kino na kino na kino, naye baŋŋambye ennyo amazzi kubanga amazzi ge ga replacinga. Kivola batugamba nnyo, babagamba nnyo nti obeera ku ddagala lya ssenyiga, obeera ne ssenyiga kubanga ligenda kukaza omubiri gw'onywa. Olina okunywa nti kati n'eddagala eryo erya famire lyakutuula na bbaawo. Nomugamba mukwana abasawo baŋŋambye waliyo empeke, naye empeke zino zimira buli lunaku era bwendekerawo zikozesa, naye baŋŋambye obuzibu obumu obuzirimu muudu zikyuka nangeze n'emmeme okusinduukirira, obwagazi bukendeera. So obwagazi bwe butuleetera okubanga twegomba tubeere ne bannaffe.
bw'oba tobulina obwagazi bulabe nga appetite y'emmere. Obwagazi bwe baleetera n'okulirizinga. Kati appetite y'emmere bw'eba teriiwo ne bwe bakuteeraawo essowaani y'omuceere tunuulira omulwadde ng'omuntu alwadde. Taba na appetite ne bagamba bannange bulijjo enkoko gyawoomerwa, bulijjo ekyennyanja kyawoomerwa, tasobodde kikwatako wadde talina appetite. Kati ge maka era ebintu ebimu ebireetedde obwenzi tetujustifyinga bwenzi tetujja buwagira. Abantu abamu ensonga lwaki benda kwe kubeera nga munnaamugaana naye ng'alina okubeera n'omusajja n'omukazi nti ne Bayibuli ne Katonda gwe tusinza ajja kugamba nti togaana kubeera na munno mpozi nga mukkiriziganyiza. Kyekiri ky'abantu kye bakulembeze ennyo nti nga mukkiriziganyiza temumaŋŋananga nti nga mukkiriziganyiza muleke sitaani omuwa ebbanga okubakema. Kati waliwo obwenzi bw'ekikemo nga bivudde eno waka, bivudde waka naye nga byavudde kuki ku nkola y'ekizalagumba gy'okozesa naye ng'omwami we teyategedde. Enkola eyo yonna gy'owulira kati gye tubaddeko ssaawa zino eri mu bantu bakulu naye imagine bagitutte mu baana ng'omwana tannalowoozako na byakwegatta naye nga agenda kufeesinga obulamu obwo tulinga ababalaawa ku myaka emito. Ensi etulowoozesa nti tujja kubeera nga bannayuganda abalya enkoko ez'ennaku essatu, abaana bakule nga biringa bikoko bizungu nga tebalina tesiti. Ey'olwaleero tugikomezaawo wennyini tujja okutandikira enkya ne Suzan Makula Bujjingo gwe nkyali naye musibe bulungi.